Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizaako basibo ne banyabo. Nze IBRAH Mukasa tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Tusinzira Kampala mu ggwanga Uganda ne tuli katubuna ensi yonna. Nga tuyita ku YouTube, nga tuyita ku internet. Tukavaringa continents zonna abategera olulimi Oluganda. Atejjukira olulimi Oluganda lwagenze ne ku Google oba Gogo whatever nti osobola okubanga bakuinterpretingira ebintu bino oba ebigambo bye twogera. Tusaba abaddukanya YouTube inshallah batuterewo ne ka translator wansi awo tusobola okubanga batwogera mu Luganda batranslatinga ne tufuna bannyanyi baffe aba Philippine aba Korea eyamambuka n'amaserengera basobola okubanga batulaba ngera batutegeera kiki tubeera twogerako. With me here negatiddwako Dr. Sefco abeera ku TikTok mvubuka muto bebavubuka kenzo beyayimbako envumuulo abekyasa kino so nsazeewo munoonyeeko as a young man trying to forge a way forward to live a better life. Atenga is one of the young men abasobodde to utilize internet and make good use of it in one way or the other. So twegate kombozi ya feuna koralero Dr. Sefco nkwanirizaako ku show nsaba obuze ku balungi abatulaba. Banangi nsiimye nnyo IBRAH okundeetako ku mukutu guno nsiimidde ddala. Amanya bampita Dr. Sefco abasinga ku mugamanyi ku TikTok naye ng'agaddala nze Sefco Ismail. Ndi musajja mufumbirwa ate ndi musajja supportinga nnyo President Museveni. Ndi musajja ayagala ennyo okwogera amazima n'okubeera nga mpa opinion yange mu kisaawe kino ekya music industry. Oli musajja musiraamu? Ndi musajja musiraamu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Mutabani wange bamuyita Isma. So bwe mpulidde erinnya eryo nensanyuka nnyo ate n'ekyalo oli musajja Munnayuganda oli musajja musiraamu ate oli muvubuka agezezaako okukozesa internet. Obulamu bugamba ki? Obulamu buli bwe buto 50-50 obimanyi oba oyambuka ate n'ofunayo challenges ate bw'ofuna ku birungi biba bingi n'ofunayo ku challenges nga omanyi obulamu obubeera there is ups and downs. Ndi fanwo nali sikusinkanangako physically but mbadde nze nkumanyi nga nkugoberera ndaba nnyo waakawo ng'onsanyusa ng'omuntu I need to be honest on camera. So bino byonna we byatuukawo ne ngamba kanoonye ku Sefco tuwayeemukko naye. So oli musajja mufumbira bakuzaalira eri abafumbira bavaawo Kasese? Kisoro that is border Uganda ne Rwanda. That side. In fact bali bampa amannya asatu n'eryekifumbirwa naye nendejjako okusomero bangamba by then bw'amannya gaba mangi bayagalanga amannya abiri mu primary naye nga bampitanga Sefco Ismail Mafaranga si esente ye Rwanda. Wow, that is very good. Sefco linnya lya kifumbira nalyo? Sefco lya kifumbira ne Mafaranga. Oli wandiika otya si bino ebyoluzungu bino watandisizza CA naye eri obadde oli wandiika otya? SEFUKO nga temuli N nga bagamba Senfuka Osman Senfuka kyeka ne Buganda waliyo Senfuka naye nze si Buganda waliwo Senfuka but neeri tulinayo Sefco. So Sefco bwe wajja eno mu by'ekizunguzungu n'okola C PHCO Sefco. Wow, I love the creativity. Okay, Sefco bakuzaalira Kampala bakuzaalira Kisoro? Banzalire no Kampala. Wa wonna? Wanina Tete. Wokulidde? Wenkulidde. Olufumbira olumanyi? Olufumbira sirumanyi kuba nkuze ne jjajja wange Muganda. Jjajja Muganda. So olufumbira tolina kyomanyiimu wadde? Sina kyemmanyi, manyi Mafaranga erinnya lye bantuuma ne bangamba kye litegeeza nti litegeeza ki? Sente. Era majja, money. Nze njagala sente. Okyayagala sente? Njagala sente. Ndaba kutumira ku Neo Hope. Ono ye president w'abafumbira mu America is my friend bamuyita Neo. Musajja wa kabinyo president w'abafumbira actually yangamba mu Ebungereza mu America Canada ne Europe yonna ne Scandinavia bamuyita Neo Cop president w'abafumbira. Salute my brother nkwagala nnyo o representing nnyo abafumbira to the fullest. Abafumbira mwena across the whole world mbagala nnyo. Salute
mwebale kulaba wakange. Okay, Sefko okulide na tete ne jajja mchala jajja mwami. Jajja mchala. Jali mulamu bayafa. Jali mulamu. Ali mu mbeera ki? Ali mu mbeera nnungi. Akyali na muto akyasobola otambula. Ali myaka emeka jajjaawo? Ali mu 60s naye era kwegamba omulaba shize. Akyali mugumu Mugumu atambulira ddala ayinza okuva wano ku Serena paka mu kibuga wakati ng'atambula bigere. That is very good. Mama ne taata be baani era baliwa? Nakula nga ndi ne maama. Kati we yali ne taata ndowooza bafuna misunderstandings ne baawukana. Then yangamba after some time daddy yafa. So we yafa mami n'abeera nga nkuza. So nkuze ne maama wange kuva mu Mama aliwa? Mama abeera Maya wano Masaka Road. Masaka Road. Era kwagala nnyo by the way. Salute bamuyitani. Namukasa Sara. Namukasa Sara. Mama wange ye Sara Mukasa. Sister wange omukulu bamuyise Namukasa Nasim. Nina sister wange omugenze yafa bambi yali omukulu first born wa fe bali bamuyita Namukasa Madina. So mama we Namukasa. Wow, mutumiddeko nnyo. Akwagala nnyo abeera nnyo ku channel yo buli kooteekayo. Bambi mutumidde nnyo. So Sefko osomeddewa? Because mbadde nkulira ku simu ng'oluzungu lulabika lwa international schools within Kampala wano. Osomeddewa? Mu buto engeri mami gye yali single mother yagenda nkyusa nnyo amasomero. Olumu sente nga baasuubira zinaabaawo olumu ne zitabaawo. So basooka ne bantwalako ku Makindye Junior Academy gye yasooka okubeerako awo e Makindye. Bwe navaayo ne bantwalako ku Buziga Islamic. Liri eyo Buziga Islamic Theological Institute. Yes, wansi wali bw'oba ovagga okkiririrawo oba ayise eri ku kapampu k'amasi n'okkirira. Gye bantwala. Kate bwe banzije Buziga ne malira ku King Fahad Islamic Ebusega. Wow, that is very good. Era gundi HM waffe yali Sentomero. Yeah, I know him. Mumanyi muzajja ayagala nnyo ebyemizannyo. So eddiini ly'Obusiraamu lino otegera nnyo mu Busiraamu wakoma mu kyakomeka? Natula senior 6 ey'Obusiraamu. Idris Lukwago yakoma mu nasale y'Obusiraamu ate n'agwa. Idris wakoma mu baby middle mu Busiraamu. Mu P1 tewatuuka Idris. Wallahi billahi tewatuuka. Kaithi Idris yatuuka mu P1 mu Lusiraamu. Nasale mu baby middle. Baby first time. So, okay. That is very good. Fete twafuna mukisa gusoma ddiini naye nga tuli basajja Abasiraamu era tugyenyumiririzamu. Watuula senior 6. Era Mwarebiki olwabo ndwogera Quran yonna nagikwata ku mutwe. Allahu Akbar. Nsobola ogisoma tilawan nga ndabako ne hifidhun nga sirabako. Weli travel batwala abantu kola hijja ne umura. Nja kusaba mukama wange wa Weli Travel insha Allah akumpere umra. Alhamdulillah. Nsabidde ku kamera oyo mukama wange sitarayisa bintu ku kamera tayagala nnyo bya kamera bati mpise ku kamera ekyo kyokka nsaba akumpere umra. Allahumma amin. Nsaba wakirize. Wallahi ndi so happy. So oba kati mu Busiraamu mu senior 6 wakola otya wa performing otya? Nafuna second grade Ransonga essomero bwe twatulira ebibuuzo abaana beekalakaasa nagitulira Naggalama Islamic eyo Naggalama mu Basekajja Ibrahim nini ebintu mbigoberera sofe we twatulira abaana beekalakaasa abaana ne bakuba amadinisa tugenda okugenda mu bibuuzo revising yantunyamu Ransonga twalina okutya batutwala ku polisi abamu ne bagoba abaana bibuuzo ne marking abaana abasingira yatusingira afuna first grade naye neya wansi gye tuyinza okuyita nga lowa yasinga. Mwalimu baana bameka mu kibiina? Twali abaana nga 86 kuba Naggalama yalinanga streams nga 3. Okay. Nga abaana bangi Naggalama ogimanyi. Mu Luzungu wakola otya? Mu Luzungu nasomera ddala bulungi. Oluzungu nalwo walutula senior 6? Natula ndi bantikidde n'okuntikira. Kuki? Medicine nina course je nakola nina course 2 ninayo ka short course ke nakola mu diploma ninayo ne je nchakola. Lindako wasoma diploma je bakutikidde? Diploma bagintikira. Wakuguka muki? Ya biomedical engineering. Wasomerawo? Nasomerawo Mengo Institute bagita Accurate. Katusoke tugende Mbulango. Extra Digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange.
tusinziira Kampala tukola ne banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy abasangibwa awo ku Alwada Mall Airport Road UAE ya Abu Dhabi nga bano batendeka ba baristas batendeka okola burgers sandwich ne crepes bagudde wetabe najja nankumbi wano nkusaba obeekwate era obettanire bakutendeka kukola si kunoonya mirimu nkiddamu bano bo batendeka ba job creators tebatendeka ba job seekers mukaweefube w'okukulaakulanya abavubuka n'embeera gye tulimu ebbula ly'emirimu aba Roast Coffee Academy kino bakinogedde eddagala ate nga banywanyi baffe aba Sun Cargo Shipping Company ku IBRAH Park bajja kusaabaza emmaali from China to Mombasa in only 18 days basangibwa ku IBRAH Park basinziira China era nga buli kimu kijja kutambula bulungi tulina Dr. Sefco Ismail gwe tuli naye akadde kano so wasomye biomedical engineering kyekivunulwa kitya mu Luganda? Biomedical engineering course eyo ndowooza bagireta 5 years back eri mu malwaliro in that tulina sector y'abasawo tulina ne sector ey'aba patients kati abasawo babaleetera ebyuma bino bibeera byakozesebwa abasawo ku balwadde kati ebyuma bino technology eyo si gwe baba basomerera bw'ogenda mu ICU ojja kusangayo ventilators abantu ze bakozesa okusizaamu ojja kusangayo machines ez'enjawulo so gwe nga doctor ogwo teguba mulimu gw'okumanya machine eno bagikozesa batya bagimaintaininga batya kugamba information eyo so literally meaning oyagala kugamba bana Uganda batulaba nti gwe wasoma okusobola okumanya maintenance ya biomedical equipment. In fact, not only maintenance, katini, that is like a small thing on biomedical. Biomedical engineer are coming up, beba innovating ezo machines zonna zolaba mu ddwaliro. Very good. Bweba malozi innovating, beba yigiriza basawo ozikozesa, bweba bayigiriza beba zinstalling amalwaliro. Ojjukira nti cancer machine yafa emulago. Yeah. Biomedical engineer yajja n'amalo verifying anti ddala kati efudde. Oba ekyali namu. Era yabagamba nti kati eno wetuba tugijjawo tuzaawo eno bweti bwe bakagireeta yalina okumakinga sure nti eyo machine tegenda leeta bulabe ku bantu alina otekawo safety measures alina ogamba dokita onyiga kino na kino so omusawo ye aba alina kukola mulimu gwe yasomerera ku patient naye machine olwokuba tugyetaaga we are improving engeri gye tujjanjabamu abalwadde technology onaze so bye wasoma nofuna diploma nefuna diploma kongs so ongambye leo kyasoma ina degree gy'osoma ni anesthesia kitegeeza ki okubeera ng'okola mu theatre n'obeera ng'okola ne surgeon kati anesthesia ye course ey'okubanga omuntu asobola okusannyalaza patient okusanyalaza kyekikyo mu olwamu olusawo okusanyalaza nti omuntu musanyalazeeko anti kati bakiyita batya ye process ya anesthesia omuntu omupreparinga n'obeera ng'omukuba empiso n'abeera nga area tekyafeelinga pain ng'ali ready okubeera ng'asalibwa sebo si kyangu kubanga olina okwalocatinga omusuwa gw'ogenda okukuba n'omanya nti kino ekifo kyokka kyetwagala kibeere bwe kiti no preparing kati yes surgeon ajja ng'akola omulimu gwe bw'amala okola omulimu gwe oba akugyamu coin mu lubuto oba atereeza mutima guteekamu n'amala gwe n'otunga n'omala n'omukuba empiso eza sensitivity n'omala n'olinda patient. In other words, mu theatre bantu babiri ababeera balina control ku patient babiri ab'omugaso kale basatu naye abasinga bali babiri asooka surgeon oyo watabaawo process yonna eyinza n'okubeera enfu wamaanyi nnyo then addako anesthesiologist ebyo byosoma oyo agenda okusannyalaza patient oyo amupreparing amuteeketeeke so that oli ajje nga buli kimu kiri very ready. Owokusatu ayinza kuba nansi byonna maze okutunga bamaze okukolako biki okitonnadda nansi abeerawo ku nansinga patient oba okulabirira omulwadde oyo nti adda engulu mu budde bwe tusuubira ate n'ekiwundu oba n'ekyetagisa kyonna akikola kuwa muntu n'amukebera amuwadde ku ddagala amuwadde ku kyokunywa oyo ye nansi. Okay, kiri kyosoma ku lw'obulungi lw'abasoma koosi eyo ne bannayuganda sijja kukipronouncinga kubanga buli wali mu kwogera mbadde ngezaako kiyisa mu kamwa ndabe nga nso kipronouncinga naye kinnemye ate saagala kubawa bya commentinga nakakusalamu sijja kukipronouncinga Daniel Mugo yaŋŋambye n'aŋŋamba
ebikaluba bireke ku lw'ebyokwerinda by'olulimi lwo. So eyo course gy'osoma nja ku maintaining that statement. Eyo course gy'osoma ogisomera wakati yo. Era nkyagisomera gye nasomera eri. Mweyo institution. Mweyo institution lwakuba nti ekyenjawulo batutwalako n'emulago. Oh, je mukola practicals na bichi. Practicals n'okubeera nga just in case of anything obeera ogetinga exposed. Course eno ya banga ki? Duration? Ya myaka 4. Wakasomako emyaka emeka? Nkyali mu emyaka 2. Wakasomako emyaka 2 so far. Wow, that is very good. Tutunuulire funding. Who funds you mu kusoma kuno? Because you are living with a single mom plus ne jajja mukyala. Ani ali mu kuvujjirira, ani apikamu omusimbe because courses za sciences buli oluche bay erinnya ebintu biri costly, practicals ziri expensive, ebintu bya bay. Ani akufundinga Sefco? Okusookera ddala mama wange ampa ssente. Naye nange simulekerera okuba nti buli kimu yaba tugatta. Bwaleta tuition fuba olaba nti nno bino nti batugambye mugende eno mugenda ebirala bino ebitonotono nange mbe ngattako. Naye ziri tuition nti miliyoni 4 miliyoni 5 ziri yaziwaayo kuba yesanyulye kulaba nti nno nsomye. Muli abaana bameka Sefco ewaka? Abaana 2. Mama yazala abaana 2. Ate ffenna tuli balenzi. Mutowo mukulu wo mutowo mukulu wange ali kukiye ye yagamba ebyokusoma kwegamba yatuuka n'abikoowa ye ng'omuntu ng'ayagala nnyo ebyokusuubula era musuubuzi alina edduuka ery'ebyobusuubuzi wholesale shop asuubula bino biri. Kalamu yakalubamu? Kalamu ye yagamba ng'omuntu nti ikalamu ye yakaluba oba yalabanga akasente muyinza kateeka wakyamu ng'oluyimba lwa bebekulu liteeka sente woolaba agamba maama tateekawo. Yali akyasoma in fact ng'asomera naddala bulungi naye yagamba maama anze mpulira nkooye kuba yamala otuula form 6 n'akoowa. Naye 6 yagituula yali tagenda nagituula naye maama n'amulemerako n'amugamba kale tuula 6 at least bw'otuula 6 newooliba okaddiye ng'owulira okyayagala osobola okuddayo n'akikola ku lw'amaama. Tumirako maama wammwe omukyala Namukasa once again salute Allah ku blessing ennyo. So Sefco okyali ku ssomero Sefco ensi ekutegeeredde ku TikTok. Kituufu. Oyingira otya TikTok? Kati nga omanyi nti tulina areas 2. Tulina area ey'okubeera ng'oli professional ne tubayo ne area y'okwagala obutaala. Nze kuva mu buto nayagalanga ne mu ssomero nayagalanga okubeera nga bandaba nga they recognize me. So masomero gonna gensomeddemu nafuba ng'olaba at least neesimbawo at least mbeera nga ku mawulire nze asoma amawulire ku asembo nayagalanga nnyo obutaala. So nagamba platform ki gye nnyinza okukozesa okubeera nga manyikwa fuuka famous. Simanyi kuyimba but neŋŋamba kale nekozesa Facebook negaana. Yagaana yakuzira. Yagaana nabadde ne Zari ku nnyonyi naŋŋamba IBRAH internet bwezira omuntu ebe muzize. Zari namenyera abantu internet be yazira nga balinga 50. Twagenza okutuuka e South Africa nga menyedde abantu 50 nga mpa ne examples nangamba lwaki yamuzira nanzigira yesimu nandaga abantu nga 5 nga internet yabazira. So nawe Facebook yakuzira? Facebook yanzira. Nengamba nkoze nti ajukira Facebook weyajira videos zali zitambula kitono by then nga bagala nnyo ebifaananyi kate videos bwe zajira nga bano abalina content w'abayimbi content ali very very substantial nga yakola ki yayitawo. Kati gwe ogenda kwata akasimu oyogere nga tebiri relevant laba TikTok obwejja omusajja n'akuyiyiza ekibanja TikTok ku mutala internet ngeringa TV ng'osaana okwata ekifaananyi n'okiteeka ku bwaguuga emabega. Bwaguuga kitegeeza kimpulira nnyo ekigambo ekyo. Gundi azakayima omumanyi bwe mukola omulimu gwe gumu akozesa nnyo ekigambo bwaguuga kitegeeza ki? I think aba ategeeza nti ekintu ekinene. Vaawo naawe simanyi maye azakayima kaizi kana bwaguuga kyeki tukireke as of now emboozi eriba ya lulala. Thank you. So ogenda okulaba oti owa TikTok aleese byoyagala yenjagala kati bwe yabireeta neŋŋamba bulijjo njagala opportunity fuuka famous kati njogedde ku ki ekigenda okunfuula famous by then TikTok nga yakajja nga ekiriwo ekitambuza video sound w'abakyalina ow'abayimbi ate ng'olina kwemoolerako ng'abawala be basingako era apo ewe yajjira nga bagamba oba musajja ng'oli ku TikTok oba mukazi. I know. Lwansonga nti yajja nga byakwemoola byakola nga olaba Snapchat we yajjira. Nengamba nkoze ntya
ne moledde ku buyimba nga abasajja baba baliko nga tebitambula osangako views 2 like emu olusi n'obutasangako kati lumu jukira bagenda baja upgradinga nga baleta features empya lumu baleta future eyo ey'okuba nga osobola ku uploadinga video ne oba wagikwatidde bweru oba okurecordinga original sound nagirako abaana ne batandikawo naye nga tebinyuma kati nze nagamba ekintu kyokka kyensobola okwesibako ekisobola okunfuula famous kwe kubeera nga ntunuulira bano abantu abanene already abali famous abatutumufu nengamba bwe mbogerako obulungi it is obvious case tekikola na impact gwokera kumanya noga nti Chameleone ayimba bulungi insi ekimanyi whatsapp Ojegera okera kumanya nogamba nti Kenzo oyo wakabinya ina beat and so hajirina yese no news kati nengamba nkoze ntya nino naye ate ejuja nenge stepping back nesoka nengamba tebajja kumpa matulu ansonga nja kuba sizimbye grounds kansoke nzimba omusingi abali wano bennyini ku community eno basoke bantegeere bo bennyini bebajja okuwagira ebyabali baserebu kubanga TikTok abayimbi balwawo nnyo nga tebaliiko ja kituufu ekyo ya so nentandikira ku bennyini ba TikTok abatusookayo abalina ku blue tick abalina ku following enneneko benasooka okulumba wasookera kwani Phoebe wawa Phoebe ono kadame yali anganye ennyama bwe yamala wange okulinnya mukwano gwa Keith Kanabi yes bambi yagenda neyekozanga ebintu nga yagala obanga Rema nga yalina dimpo nemugamba Phoebe lwaki oyagala okubanga dimpo agirina oba yagiranga bwati nga yagala ogiteekako nemugambako kati bwe namugambako video yatambula yagoinga viral account yange nagenda olaba abantu balinnye namba zirinnye views zirinnye mungendo lafunye abantu nge-13 banfollowinze nengamba vaawo kano nye TikTok omulala gwe nesiba oyo nosoko muumuza ku mabbali wavunani eyaddakaawo nefuna omulala abalala sibajjukira naye gwe kyobamanya nagendanga nnoonya paka ate omulala waliwo ne Mickey waliwo ba Gold Mickey seems too funny ate nga nze kyali wa Idris Lukwago nnyo nga sibalumba because I want to become famous but ndabira ddala ensonga eriwo n'amazima n'ekiri ku TikTok awo mu community kyenjogerako nempa opinion yange Mickey bwe wamwogerako yakola atya yanyiga nakola live nga ayomba nayagala n'okunsiba naye olwokuba nti byenamugambako byali bituufu naye yatuuka nakiraba nakita kuba yalina mukazi we ex we bali bamuyita Bashi nga yekuba tatuuye ate ne beekyawa ate ne beerangira oli n'akaaba kati ate Bashi ye yayita eno nampeerezanga vidiyo zaabwe n'agamba sabula embaga n'agamba sabula njagala onsabulire Mickey Bashi nampa ne ssente nakuwa ne sente si Bash Becky nakuwa ne sente yampa ne sente ebintu abantu basasula nosasula oba oli yenga akusiima appreciation olaba kati omuntu Bash gwali naye kati Bash gwali naye because mpulira mu butambi bwe Keith bwampeereza Bash waliwo akatambi kenalabye nga Mickey yebisse mu buliri n'omugaati ng'agubisseemu obuveera nga 10 bwajjamu kati neyebika mu buliri n'aguteekako ne kufulu nga Bashi ye mukyala we Bashi ye mukyala we bambi okay so ani omulala gwe wayogerako awo Gold Viv ate ne Gold Viv we namwongerako engeri gyalina Gold Viv yani kana kawala akatini kana kalina akadugavu kana Uganda kagenda ne Nigeria kana kabera nono mu Nigeria gundi ono oyo kabera nani Don Jazzy sikeko Don Jazzy ke yajja najja ku gundi yake eno massage ngere ebyo bennyini bye namugambangako nemugamba go akonno kali kanywanyi ka Idris kali Nigeria kati kabera n'oyo wa Dorobuchi oyo kali kabera wano ku hotel za BMK naye kakikubye munaye naye nze namugambako point yange nemugamba omanyi kati Dr. Sefko abantu bano wali obagambako ngani bagambako omanyi we tubeera mu community n'osanga kati tuli mu community tugeze tuli ku kyalo bw'osanga omwana omuto ng'afuka ku kkubo obanga bba omugambako n'omugamba lwaki okola ki ebyo byaleetera ddala n'omugoye obuzibu eyo ekyebando gy'abeera okitegeera kate bano abantu b'ennaku zino tebakyagamba ku musiraamu mwana wa Landiroodi baali bamusse genda ennyumba ziveeko tunaalundiramu enkoko baali bamusse yayogera amazima so Gold Viv naye yanyiiga kuba namugamba yeyambula nnyo akola nnyo content nga ali bwereere
ne mugamba kifaananyi kibi tosobola kwambala kannika bwe kati n'akaleega buli lunaku si kale ekyalumu nti no bali ku swimming pool nti kyalumu but every time every single day every minute nga ye kulaga kabimabeere kabina abaana effect eyo bambi abaana omwana basobola okwekola masturbation abaana basobola okuba bingi so ng'eggwanga tuba tufiirwa. Yes, it's a community, TikTok community, ne tujagala ibeere ng'etuyamba ffe. So yanyiiga naye yakukubira simu yakuwandikira yakola live n'akuddamu nanziramu na live yonna in fact bagivaako saa 11 ng'ali ku ggwe ng'ali ku nze omu ng'akaaba n'okukaaba Sefuko oli w'amaanyi omwana yakola live e Nigeria yagikola ngali Nigeria no by that time yali akyali wano ku hotel yawo nayita ne bammiki ne batandika okwogera Sefuko bannaye asuse atuvuma bo bakiyita kuvuma but bwenvayo nenkugamba amazima ngali ku ggwe eno numbers zaalinnyewo bazeesala nzaba zirinnye of course kubanga abantu abategeera baba balabye ekintu kyenjogera nga kirimu eggumba nga bafollowinga abanyiivu nga bagenda ani omulala gwe wayogerako awo kati namala oyo engeri gye yalina blue tick neŋŋamba kati kangendeko ku ba celebrities nkoyo kwogera ku bannomo tiktokers nodda ku bayimbi ba Uganda nezira ku bayimbi naddala bano abakunama watandikira kwani muyimbi kigwe nasookerako nayogerako ku Kapakat nenjogerako awo ku Wininwaji abo mikwano gyange nnyo abo banjagala nenjogerako ne ku Wininwaji kwegamba nenzijanga mbagamba Wininwaji wayogera after biri ebifaananyi ebyafulumanga abantu bakoze photoshop nti alina nale nga talina nalaba bakoze photoshop nga ate nga yeke nnyini yagamba she's proud of her dimples nagalaga yeke nnyini nagamba I'm proud era njagala abakazi abanene yakuddamu ki mwannyinazo w'engabi yagamba nakanwaji Winifred yagamba tombuulirira genda obuulirira abeewammwe temummanyiira nze nabagamba nja kukola kyenjagala bwenjagala kapati nkesa bwenjagala kakinkambala ow'engabi nga yaddamu bwate n'agamba nze nja nabba ku bembi vaawo naawe nange nenzija ku TikTok ne mugamba mukwano naawe n'omuddamu tujja kubuulirira kubanga ekisookera ddala yuwe Ugandan ate oli mukyala muzadde olina omwana tulina okukulabirako kati gobokeera enkya n'ogamba nti ddemberyo yes ddemberyo naye etteekero ligamba litya simala ddemberyo okukola kasa kibeera nga tekikosa balala neefe abalala kyali kitukosa kati nze ng'omuntu bwe ndaba ekifaananyi ng'ekyo kinkosa Wininwaji bwe yali ayanukula yayogera n'erinnya lyo ndi Sefuko Wininwaji ali ku TikTok ne Sefuko ng'olina amaanyi ne Kapakat ate kati Kapakat ye bambi nasinzira ku vidiyo eno gye yayambala ng'ali mu kannika n'akaleega we yagendera ku ssomero okuyimbira abaana I remember that video nomugamba Kapakat lwaki weeyambulira abaana baba batute ku ssomero gwe weeyambula ensonga gye yawa najja ku TikTok n'agamba Sefuko oli mwonoonyi munnange tonneegaana n'akola n'akayimba mwonoonyi munnange nemugamba ng'ali ku ggwe ng'ali ku nze mbuye gundi audience naye ng'oli mwonoonyi munne anti kati yo olwokuba bakitwala nti byembagamba bakitwala nti nvuma kati bagamba nti nange ndi mwonoonyi but enjawulo nyonoona mu ngeri eki enjawulo but it is not a point nti mbajajinga but mbagambako nze nange kyendaba nti kikyama ate ne mbaterawo ne evidence ebifaananyi oba video tulina Dr. Sefuko Ismail muna Uganda is celebrated on TikTok ate nga musajja on the other hand ali into ebintu by'okusoma obusawo biomedical engineering ali mu degree diploma yagimala dda wali eri wali gwe tulina lunakola tukola ne Posh Properties Limited nga bano batunda ennyumba enzimbire ddala basangibwa Bukotaawo bekwata buli kimu kitambule bulungi nnyo aba Posh Properties bakugamba nti jangu ogula ennyumba ogisasule ku kibanja mpola buli kimu kitambule malembe ate nga bo banywanyi baffe wali abalala babayise ba Luaz Forestry nga bano bakuyamba okufuna ettaka erya liizi ne bakuyamba okulisimbako emiti egya kalitunsi ne pine ne bakuyamba n'okulabirira kalitunsi ono paka ku myezi 3 oba 4 ne bamukukwasa n'otandikiraawo bakufunira ettaka okuva ku AKM paka ku acres 50 era nga babayise ba Luaz Forestry bagamba beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo.
Sefko eyo nga tuvuddeyo ne my beautiful beauty bad black naye wamuyisaamu eggaali ng'enjogera y'abaniga namuyisaamu yali akoze eki ye namuyimbwa. In fact Sam movement nti muwalana ye bambi bad black mwagala nnyo ng'omuntu, she's very good, she's very fun naye waliwo mukyala mulungi nnyo naye waliwo ensonga ezaaliwo by then ne mwogerako awo kati bwe namala omwogerako yagenda olaba following yange ku TikTok ndowooza nga nnene ate ye munene kunze nga tayagala kumpa platform nakola kinamblocking. Era we yani bad black mugezi kati ye bad black nze tutera okunyumya naye ku simu nangamba yibula bwemba simaleko na lutalo nga nduvaamu okitege mugezi. She's so intelligent, mukyala mugezi ate yabalira wala kati yabala nti gwe wakuddiramu numbers kati ate kye yakoze ku luno lwebansibye lwe yakoze live n'agamba Sefko mwagala nnyo omuvubuka muto mwana mulungi naye ekyokukola taddamu kuvuma akole content we biki nange yanvumako she confessed nange yanvuma nenyiga nagezera abambi bad black nali mayite yabiraba nakubiraba nendaba nti yakola ki yabiraba naye nambulirira nga ki ng'omuntu nangamba you can polish ate mukyala musiraamu ate Ritakagwa bannayantya kuba oyo ye namutwalira. Ritakagwa temudaddamu kwogera Ritakagwa tanjagala era kyemmanyire nno gundi wabagirabye ajja na comment naye njagala Ritakagwa muddingane because mukyala mulungi by the way alina naye ebimusobako ng'omuntu muntu naye ye wamukola ki Ritakagwa waliwo scandals ze baalimu kati nange nentwaye ng'okuwa opinion za kwanze ngenda nnyo mu ebyo endowoozayo nempa opinion yange ate negoinga too viral on TikTok kati kwe kulaba nga ku luno yavuddeyo n'akola nagamba kakanda bakasibe bakatwale kantama Ritakagwa yagambye ki naye ate yagambye bakasibe bakongereyo n'agamba full figure ngina nakuwa ssente okongereyo kati bakusibirawa bansibira wano Kampala remand Luzira kati abo bakujja balina kwongerawa ate tebakutwala Guantanamo Bay kugambye ekaizi kanabi yaye wiiki emu taliddamu kyokka nze bannyumira bonna bali bagamba nti bakasibe gy'emirimu gyegimu gye bakola nabo batyoboola ate bawa opinion zaabwe bw'olaba Donzera yampolereza ye mwagala era appreciate you Donzera salute mwanyinazo omulungi yampolereza naye Ritakagwa yavaayo n'agaana Ritakagwa yakusindika mu ggonya zikulye n'asindika fulfiga ye complainant wange bad black naye yanvaamu kubanga ate bano be bantu abandivudde ne bagamba no tumuyambe tukole bwe tufune kuba ate abo bwe baboogedde nange tomanya kiba kireeta ne impact eri better. Dr. Sefko njagala tutunuulire Arthur Kayima wamukola ki Arthur Kayima mukwano gwange nnyo Arthur Kayima yavuddeyo mu bigambo bye nkwotinga Arthur Kayima bwaguuga naga nti wamugamba nti alina obugalo obwakona kakati ekitufu era nangamba Anko IBRAH Sefko alimba wamalaba obugalo naye yabundaga nga neebase otulo nga tunnuma saalaba bulungi kati ekitufu kiri nti I'm even surprised okulaba nga Arthur Kayima yavuddeyo nanjogerako bubi nze ng'omuntu mbadde njagala nnyo Arthur Kayima Arthur Kayima yagenda ova e Uganda nga we talk nga mukwano gwange muntu mulungi nnyo era bwe mba seerabidde sometime yali aŋŋambyeko nti natunda bizigo naye yali nina omukazi gwe nali njagala nga njagala mugulira nga njagala kuba alanga nnyo ebyo ebizigo naye bwe yagenda ebweru natandika okubeera ng'afuna following ndowooza natandika okwedistancinga ku bantu kati one time nali nina byendiko nenkoona ku ekyo kintu kuba akyagala nnyo ekyobugalo nengamba naye nno ggwe obugalo bwakona bulinga bwa Arthur Kayima in a joking manner nga simuvakatize Arthur Kayima simuyinaako obuzibu simuwalana sikikubeera ne video bwe nagirabye nasese busese wagirabye nagirabye nga nvuma yakoze live namba naye ate kati Arthur Kayima nga namukoledde live ayinza n'okwewa obutwa nga wakoledde Arthur Kayima live nga namukoledde live ayinza n'okwewa obutwa n'agamba bannange nvudde ku social media kuba nze sizikiza paka nga mpangudde Sefko ate nina data bwati nze nsooka nenkola research simala googera osooka noonyereza ku muntu kyova nze ngamba TikTokers gather leave whatever you're doing and gather come and we get the bitter truth bote bwotandika bwentandika bonna benze mpa information benjogerako
ndeeta mazima nkunoonyerezaako kati IBRAH mba njagala okwogerako sisinzira nti IBRAH bamugobye mu nnyumba asimama mukazi we noonyereza ebituufu ate ebituufu biruma bisibya so that buli baba bakututte mu poliisi oba ku kooti olina evidence so Arthur Kayima bingi byemumanyiko biti ne internet byetamanyi Arthur naye Arthur mubokubanga kati kankusabe botalina kukuba samukubye anti nsaba ne bwaligamba kuba yanvuma abantu teruzira nakomyewo gwe nanditandikira nsaba Arthur Kayima tomukubanga oyo mukwano gwange nange mwagala tu bad black nyamba oyo bad black kati tiri donizera nyamba tomukubanga ngola abantu bonna boyogerako kati mikwano gyange Rita Kagwa nsaba muziike mpalana mudingane mukwano gwange nnyo penge oyo tomwogerangako ngwegayiridde Edimezaya penge Kakensa Rita Kagwa Badi Bulaka Donizera Arthur Kayima ani omulala awo abantu abo nyamba tobankubira anti kati IBRAH labaye there is what we call survival for the fittest internet ene so tuna tuli mu jango it is a jungle whereby ojasanga lion ngeyagala okubeera nga yesinga bwe bansiba bana abasinga naba bali mulimu gumu nange basanyuka right because I was a threat to some of them for instance gundi but ne musirichi banange tomukubanga nyamba banange waba bamukubako nsaba osizinge fire abamu mikwano gyange naye nga okusingira ddala Arthur Kayima nsobola omuwa waajja bulungi naye nagamba let me leave it Daniel Mugoya nkutumiddeko my brother waliwo omuntu gwolaba ng'ovudde mu bino ebya social media nga you far better than that person so nogamba kamuleke bambi let him be Dr. Sefko wakera kumacha all whatever happened ndi muntu nnyo atayagala kuzuukusa byayita mowa so nga bireetamu ennyiike so tujja kuyita kungulu bakukwata ne bakusibya ne bakusiba sorry bwe bakusiba njagala otusiigire ekifaananyi what is that one video you remember that caused havoc eyaviirako okutwala okusiba there is a video gye nakola nali nkola ki nali protecting abakadama bakadama bagenda ne babavuma bwe babavuma ate nga nange na anti wange kadama ate nga mu bakadama eggwanga lino erya Uganda lifunamu omusolo gw'amaanyi bwoba wetegereza income ya Uganda muyitirivu nnyo abo abantu abali ebweru batuwa sente nnyingi mpitirivu nnyo okitegera and on top of that mental health y'abo abaana kikulu nnyo kuba baganda baffe bannyinaffe so omuntu bw'avaayo natrying oba traumatizinga okubaleetinga down n'okubavoola kikulu nnyo okubanga tuvaayo naffe ne tuba protectinga so navaayo ne ŋŋamba whatever the cost whatever the circumstance n'okiyingiremu ku lw'abannyinaffe ne baganda baffe abali eri okuba ekyeyo n'omusolo kuba omusolo we guyingirawo neggwanga likula bwe bawaana eggwanga nawe kennyini income tax bweyitereera nawe kennyini emirimu gyo amafuta kati ga bbeeyi why because eggwanga leetaaga ki sente kati liba likama ki ffe kati ate bw'olaba source of income y'eggwanga ate ono oli n'agityoboola ate nga abamu kuba basurvivinga ku ssente wa musolo okimanyi kimenya musango kimenya natteeka okugezaako okuleetinga down source of income y'eggwanga musango gwa Naggomola kyovola ba URA bw'eba ekola ebikwekweto byayo ebeerako n'owamagye n'owa poliisi kyekyo kyennyini kye nayingira so nange ntegeera ngendo yingira ekintu at least nga ntwayinza okukola thorough research so nagamba kino tekisoboka oli yavaayo omuntu omu yavaayo n'agamba bakadama baliira ku bide simanyanga bakola biki simanyanga embwa zibeebakako kati omwana omuto ali mu kyalo ekyannamukaaka bw'anaalaba vidiyo eyo nga talina mulimu talina kyali ayagadde okugenda ebweru abeere nga Rita Kagwa bw'anaawulira vidiyo eyo n'omuntu gwe tulabirako ow'amaanyi nti eri bantu embwa ze zibeebakako baliira ku bide bayima bakola biki tajja kugenda mu butagenda agenda sigala ku kyalo afune olubuto agenda sigala ku kyalo abbe agenda kusigala ku kyalo akitigomye gavumenti yeefiirwa naffe abazadde tufiirwa so tulina okutereeza eggwanga ffe vidiyo eyo yavaako obuzibu kubanga nali mukambwe nnyo
naleta point yange it was right but maybe nagireeta in a very kubanga noli yagireeta you were too bitter. I was too bitter. Nengoyinga a little bit astray. Naye noli yakola kiri. Naye engeri gye yaraisingamu point ye yali rude. Kate nga okimanyi like onjogere ntya. Ebyenkanankana ebisiki ezenkanankana n'ebisiki tezikuma muliro. Mwena mwali bitter. Kati nga ndowooza nze nalowooza bwe nabeera too down she will not listen. So nokoleera kankoleere nga ye bwakola ki bwe yakoleera tulabe outcome. So the video nereeta havoc ne bakutwala ne bakusiba Kampala Remadi. Wamalayo ebbanga kimukomera? Namalayo week number. Ekkomera lyakuyisa lita? Ekkomera lyampisa bubi nnyo nafiirwa ebintu bingi nalwala nafiirwa ssente nafiirwa omulimu nafiirwa like my contract. Katukome waawo tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Tuli proudly sponsored by Roast Coffee Academy basangwa ku Alwada Mola Airport Road UAE Abu Dhabi nenajja nankumbi wano ku Stera Wojo basanga okulana chachi aba Advent batendeka ba baristas bakutendeka okola burger crepes ne sandwich atenga banywanyi baffe aba Sun Cargo Shipping Company ku Arrow Park basabaza mali from China to Mombasa bekwate emali yetu kenga etambudde bulungi bajja kuyisiza mali either ku meri oba mu nnyonyi by air cargo buli kimu kitambule bulungi nnyo kugamba bekwate tuline Dr. Sefco Ismail gwe tuli naye. Okay. Sefco wafiirwa omulimu gwaggwawo kubanga eddwaliro lye nali nkolera baabiraba ku TV. Tolyogera. This is fine. Yeah. Babira ku TV ne bagamba kubajjukira bo tebabira ku TikTok. Naye we byatuka ku TV ne bansoka ne banstopinga. Sorry. Ngenda okutuka ku apartments jensula. Nabo contract yange ne bagitaminatinga. Nakyo ne image y'ekifo. Kubanga wensinga okolera TikTok ate ekifo kyali kimanyikiddwa nnyo ku TikTok. Naye ate bwe babiraba mu mawulire bagamba tenancy baffe bayinza okugaana ekifo kino olwa such a character. Nabo ne bakola ki ne bataminatinga contract yange. Ate gye nali mu ddwaliro nafuna jjukira mu ward ezo mutukiramu abantu banjawulo abalwadde ez'enjawulo era ndi mulwadde right now naye olwokuba nti IBRAH Mukasa wampise nabadde nina okuwa ekitiibwa nenkola ki nenzija nenfiirwa ebyo byonna essimu zange we bazikwata baagaana ozinziriza paka nakati motoka yange bagikwagula ne bagikubakuba engeri gye bankwatamu it was so traumatizing so fiiridde ebintu bingi. Okay, so olwaleero luno bannayuganda abali mu kutulaba omwami ono bw'aba alina gwe yasobya teri atasobyangako 1 2 ekkomera tebangako solution kyakubiri ku kyo people survive in one way or the other nti bw'otunuulira omulimu gw'abadde akola gubadde guvaamu fees n'ozitwala ku ssomero n'osasula renti n'obaawo olwaleero toyina mulimu oyina famire so bannaganda bali ebweru eyo I know tubakaabira nnyo wano ne tubasaba obuyambi wano ne wali nja kugatta eddoboozi tugenda kugatta eddoboozi tusabe abali eyo abatulaba 1 tujja kutandika n'eddwaliro gy'obadde okola tusaba bakuddiremu bakusonyiwe nga tuyita ku kamera kuno management y'eddwaliro tetujja kulyogera batusaba mumuddiremu mumusonyiwe batunuulire nnyo mutunuulire nnyo his technical bit nti kwe mwasinzira omuwa omulimu so mumusonyiwe adde ku mulimu 2 abali ebweru eyo this man has no phone era nze okumufuna nina essimu y'omwami kwe mbadde mufunira waliwo omwami gwe tubadde twogera naye is a good man yamuntuusizzaako omwami bamuyita Ivan musajja mulungi nnyo gwe nayogedde naye okuva yesterday Ivan yamundeetedde nayo talina ssimu 2 3 talina wakusula rent so nsaba bannayuganda abali eyo tudduukirire Dr. Sefco in one way or the other be yasobya ne batasobyangako abanyumirwa ebintu bye n'ababadde tebabinyumirwa abamumanyi n'ababadde tebamumanyi. Nja kutandika n'omukyala mama wa Africa mama Fina Mafina wavaayo n'owa Benson Capital yali wa millions of money nsaba ne Sefco bamumpere capital mama Fina era manyi program eno ojja kugiraba insha Allah nange nja kukubira ku simu nkunoonye mama wange Sefco afune capital
atandikiraawo omukansolinga n'omukansolinga agenda kunnaalizaayo n'ekyogo. Amiina. Mafina ajja kunnaalizaayo ekyogo. Ekyemikisa ebisiko because mukomera bw'ovaayo wanaaba ku ddagala ng'ova mukomera? Kyama Mafina kino naye nga wanaabako ku ddagala. Tujja kwongeramu n'eddala. Mafina alina emiti gye yafunye okuva e Zanzibar ne Zambia. Waliwo n'omuti gwe yajje e Namibia eyo, Curtis of Keith Kanaabi. So njagala onaabe eddagala eryo. So Mafina on camera nsaba oyambe Sefco ono nsaba busabi Mafina. Bannayuganda abawangalira emitala w'amayanja nammwe mbasaba tuddukirire Sefco. Mbakaabira nnyo ennaku ne mbasaba mudduukirire abantu era mudduukiridde abantu bangi nnyo besasa kuyisa ku kamera kuno. So nsaba omwami ono musiraamu munnange, munnayuganda munnange, muvubuka munnange, mumudduukirire in one word the other kyonna ky'oba osobodde mukimuwe. Sefco mu bigambo biri bisatu nga nkuta njagala ogatteko eddoboozi okwo. Okusookera ddala njagala kwegayirira maama omulungi Mama Fina kanfukamire ne wansi. Mama Fina oli maama wange, maama waffe togamba wowe wekka, ozoyamba abantu bangi ate oterezeze eggwanga lino. Badde nkusaba n'obwewombefu obulungi n'obungi obukakamu onyambe obeeko nekyonyamba kyonna Mama Fina. Nkwagala nnyo, oli maama wange, oli wa NRM nange ndi supporter wa NRM. Badde nsaba onyambire ddala. Nsaba n'omuntu yenna ali eyo nga gw'owulira Dr. Sefco bambi omwagala oba wandiyagadde okubaako nekyomuyamba. Nfukamidde wansi mu nyambe bambi nfiiriddwa ebintu bingi honestly speaking. Esimu zange baziremera ku mulimu bangoba gyensula yonna ate nga mbadde musajja mukozi, ndi musajja akolera ddala ajjanjaba abantu ne batereera atagaana kukola ateganya mirimu. Gwe ojjanjaba bino Mama Fina najjanjaba biri mwenna muli basawo. Musawo munno Mama Fina akudduukirire. Mama Fina onajjanjaba abantu bino ebirala nawe n'obajjanjaba biri. Era negayiridde nnyo nyambe. Nsuubiza okutereeza, nsuubiza okubeera nga ndeeta ensonga ezo. Onaasigala ng'owa opinion yo nga ngireeta in a professional manner. So kyogenda kiremera kutogenda kivaako. Naye nga sivuma nnyo, naye nga abantu mbawa opinions eziri very important ate eziri. Bagamba nti obadde oteekangayo ebigambo ebimu nga biwemula. Anti bagamba ebimu kisinzira ku muntu. N'olumu mbu wakola akaloboozi mbw'obeera ogamba ku muntu ng'akaloboozi kako nnyini kaddamu mugambeko. Ekyo yakiŋŋambe bamuyita Donia Bwali South Africa. Nanga nti Sefco yeerikoding emirundi ebiri amala okwogera eno naga mukube. Kituufu akaloboozi ako kaaka kabadde kajjuliriza. Nedda wabaayo abalala abasuddiya banyumirwa. Okay, so abantu bakuddukire Sefco. The only way people should reach to you or reach up to you is oyina kuba namba ya simu. Sikola nnyo bwa bloka na kayungirizi. If you don't mind, waye namba ye yesimu. Kale. Obulye n'amannya geerimu abantu bajja nsaba abantu bambi nsaba busabe yamu. Enamba yesimu eri 0754 26 25 12 0754 25 12. Ereta Sefco Ismail era amanya gange nnyini getwogeddeko. Eri 07 meka? 54 26 25 12. Era wano ku kamera ojja okusabira Idris Lukwago ne Daniel Mugoya bakutereka enamba yo wali ebere bagiteekawoko bagimyanseewoko. Mwami Idris Lukwago ne Daniel Mugoya omwami ono mumumyansizeewoko enamba taata kyaliko kifumba mutuku. Batono nnyo abasobola okitegeeranga. No, we spoke. Twayogera ne we nali South Africa twayogera naawe nondaga nti embeera ate ali kabidde nja umeme masannyalaze oli quote plate. Naye nga nsaba eggwanga linnyameze ensuubiza ngenda kuba ntereeza. Kubeera n'omulimu gwenkola gyonna gyenkolera na wano ku social media byonna bya mugaso. Essomero tebeekyanzeemukko bayogedde kyabo ku ssomero. Ab'oku ssomero bampita mu disciplinary committee ne mbannyonnyola my side nenkola ne apology ne banziriramu ku ssomero. Maama namunnyonnyola ne mwetondera ate ne mugamba engeri gy'omanyi ebya business kasita sibba sitta sikola kintu oba kiri awo naye kuwa opinion zo ntereeza eggwanga.
nangamba munnaye obulamu bwo kiki nene mutrying omunnyonnyo ne muconvincinga naye ng'era tali 100% what supportive ku nsonga eyo naye yamala n'akitegeera kuba bw'aba atambula nga ndi naye alaba abantu bampita olumu bampa amafuta ga bwereere olumu bampa ssente ng'omuntu tomumanyi so n'akisanyukira erudda. Okay, ladies and gentlemen, of course tutuse ku nkomerero ya program yaffe olunaku olwaleero njala kusaba abantu mwenna bambi abali eyo any single coin, any single shilling account alert tuddukire muganda wange Ismail ono naye nga aba well travel bakutwala okola hijja ne umra bomba saba bakumpeere umra inshallah MD ne management ya well travel nsaba busabe inshallah nsaba busabe so nsigalenze IBRAH Mukasa Sefco lastly nga tuwunzika olina byoyagala okugamba abantu ebisembayo ddala obubaka obusembayo obubaka obusembayo nebaza omukyala Catherine Kusaasira wow mama junior ne funeral salute nkwebaza nnyo okubanga wavaayo nebaza n'omulenzi gwe bayita UG Extra Media UG Extra Media y'omu ku TikTok abavaayo nanneeyimirira mu kooti nebaza ne Calvin Kayanja Calvin my brother nkwagala nnyo so bannyambyeko naye gwe simenye naye nga wabaako kyokola nve mukomera thank you very much saba Katonda abaddizeewo naawe IBRAH Mukasa nkwebaza okuba ng'ompadde platform n'onsabirako ne mama Fina bonna saba Allah mwenna abampadde n'abatannampa abasapoti nze n'abalina omutima omulungi gye ndi abankwatiddwako ekisa saba Katonda abawe kye musinga okwo. Oli mu namba oli mu bameka kati ba subscribers ku goni ku TikTok ba followers ku TikTok nabadde na accounts 2 kati olwokuba complainant wange kyali kintu kyagenda wala naji reportinga ne bagitwala yagenze account 2 ezimu yabadde mitwala 2 endange gena mu 5 kati sawa zino nakoze empya naye gena mitwalo 10 bajira batya yisewo edi Dr. Sefco 1 Dr. Sefco 1 ye account yo spelling eri Dr. DR CEPHCOH 1 follow him on TikTok Dr. Sefco 1 na YouTube twalengeri kuba kati nalabe YouTube bajita batya naye eri Dr. Sefco Ismail ku YouTube Ismail oliwandika otya ISMAIL Extra Digest mugoba nsonga tetugenda kubanga tusukawo special thanks to Idris Lukwago Daniel Mugoya Keith Kanabi Tone Senabulia thank you so much to the sponsors thank you so much Roast Coffee Academy Posh Properties Luaz Forestry Limited nga bano bakusimbira emiti gya kalitunzi ne bakuyamba n'okufuna ettaka okuva ku AKM paka ku acres 10 nga lyalizi ne bakusimbira kalitunzi bamukuwa mu myezi 2 3 4 5 nga bamaze omuyoyota n'olinda kukungula babayise ba Luaz Forestry ate nga banywanyi bava ba Sun Cargo Shipping Company salute ne Posh Properties mbagala nnyo nsigadde nze IBRAH Mukasa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.